abamu abali wano bw'oba owulira nti oyagala kubeera wali vita ng'obadde olondera mu kyalo eyo jangu mu Kampala Central tukwaniriza bulungi. Nubian yagambye nti jangu nakawa tekirina buzibu wona bw'oba owulira nga gy'obadde olondera eyo wala togenda kubeerawo nga firimu etambula. Mwami Rubongo ya Nubianiri kyekibagaana okwesimbawo mu byalo gye babazaala. Mwagala kutugamba nti enjiri ya struggle ku byalo byammwe gye babazaala ewali bazadde bammwe ewali abantu bammwe n'abategeera olulimi lwe mwogera yanogadde enjiri ya struggle. Museveni mwamugobayo gye babazaala mwezi zingirire wano mu Buganda okulwanyisa opposition mu Buganda. Mwe mwagala tugamba nti gye mwogera olulimi lwe mutegeera Museveni yaggwayo mwina kwezinga wano mu Buganda. Mbabuuza munyanukule kuba abamu ku mmwe mutuuse n'okukyusa amannya eyali Bisekezi kati Jowero kati Ssennyonyi mutuuse n'okwebatiza mu bika bya Buganda mukozesa abaana ba kintu okuva lwe mwajja mu byobufuzi mulwanisa opposition sibalabako bwe mwesimba mu bifo by'NRM gye mufubutuka okulekanga mutukakasa nti Museveni mwamugobayo asigadde wano mu Buganda mwenawe mwina okwezizinga. Abaganda mulekeraawo okukozesebwa mulekeraawo okubeera abawumba tuutu abantu bakyusa n'amannya wano babuzemu abajega abasiru abatolowooza eyali Bisekezi eyali Omunyarwanda super kati Muganda ye Ssennyonyi nabano lwakuba nti bajja misana nga tulaba nabo bandikyusizza amanya ne beeyitako bakayanja ne beeyitako balukwago wandi bawulidde nga beeyita amanya ga wano kubanga mmwe abawumba tuutu abasobola okulonda buli omu yenna temufaayo bayeekulaakulanya temufaayo baamagezi agayina agasobola wadde okumujja mu kinnya ekya fuuti 2 naye mwagala akulembera ekyalo. You people Baganda mmwe mulekeraawo okukozesebwa buli omu alaba mmwe basiru n'atasobola kuteesa mu lukiiko lwa kyalo gy'ava naye akyusa erinnya yeesimbewo wano mumwe abasiru abatategeera abagwagwa. Mulekeraawo okukozesebwa. Abatandika ne Museveni kyekizibu kya Uganda bamaliriza bakugamba nti kati kyusa ne gy'olondera ojje Kampala gw'otusindike mu parliament ffe tweyolera omusimbi ayina amagezi ategeere. Mukoye ateva Museveni tusobola omukoya fenga bakokisa mukuba kabuto n'omutambuza n'okukuba kabuto n'omutambuza n'okukuba kabuto n'omutambuza ajja kuba yekka naawe. We just have not to give up. Manji genkuletedde kkiriza mberenga ngakuwa nga bwetugafuna naye ng'ogamba otya omukwano kansibira nti obulamu bweyagala n'obwange bweyagala mukwano kaakati nno ebya wizo bibi ddala simanyi mawulire gano we gamusanze naye essaawa yonna ebintu bye baakola n'omugenzi Moze Radio byanditwalibwa abafamire ya Moze Radio. Moze yafa yagenda ebintu byawule kubanga kati abantu abamu balaga be ba boss be bananyire ebintu Moze yabikola abalala twagobereranga bugobererezi buli wowulira erinnya Good Life it's Moze Radio kyovona ba Moze we yavaawo Good Life nekola ki oyo ye yali Good Life nze ebbanga lye namala mu Good Life safunako musaala kuva wa wizo kuva wani nze omusaala nagufunanga wakuva wa Moze Radio. Buli muntu yali mu Good Life yenna yafuna musaala nga tuva wa Moze Radio. So n'olwekyo maama ebintu manya nti kino kya radio kikwasaganye ennyumba ya Neverland bwe nkubulira maama ebisingo bimanyi engeri Moze gye yagifunamu naye kati right now ne family ya Moze okulinnya ku Good Neverland lulinga luki musango maama bwe kiba kyetagisa kugenda mu mateeka tugende mu mateeka ebintu byawule
bwe tweyongerayo ebyamukunja ataseeramu nange si birungi. Waliwo amawulire agabadde gatandise okuyitingana nti ono yafudde oba ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno, wabula amawulire ag'essanyu gali nti tannaba kubeera ng'ate afa wadde nga n'embeera ye si nnungi nnyo. Wabula akyagenda mu maaso n'okuba nti no yeetondera maama Halima Namakula oba omuyimbi Halima Namakula aveeyo abeere nti naate amusonyiwa mbwe embeera gy'alimu ye yagimutuusaako. Bamundeke nja kubimaliriza. Nebyo omuntu yenna awulira nga yandiyagadde okunnyamba. Ky'oyinza okunnyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi, maama Halima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa, teriiyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Oba obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde sobola okwetuusaako, naye ku ky'obulamu maama Halima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke, naye zisigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezzaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Era waliwo bye mbadde ndabako wano ku intaneti yabitambula niwe mbatenga wange lwaki bamwonoonera erinnya? Tebanyonoonera linnya. Omuntu wammanyi okubeera ewe natandika okuyimba kubeera mu creative artist since I was 16 years old. Abamanyi ebituufu n'ebitali bituufu. Kati nze mbaleka ne boogera bajja kwogera nti bajja kuwa. Emyaka gino gyonna gye mbadde mu kintu bannange nonzeeyo akaana kato ke baazanyirako kekazanyiramu. Era nange neewunyiza naye mbatunga ebbanga lyabaddewo nga bino bibadde tebimwogerwako. Mubireke, abantu abasinga obwo gye bannumiriddwako nnyo naye mubireke, muleke yagende mu maaso n'ekintu kye waliwo amutuma. Omuntu amutuma naye omuntu oyo amutuma esente zijja mugwako ate naye ataliko muluukira. Iye waliwo amutuma naye nze sifaayo nange omwana simumanyi sijja kulimba bwentyo. Mwana namulabako omulundi gumu mu bulamu bwange gw'omu bwe buti. Bino tebigenda kukozesa ng'erinnya ly'essenga kubanga ebbanga ddene. Tebijja kunkosa kubanga nzimbye erinnya ate abantu bamanyi what I'm capable of. Tosobola kubeera nange nga tomanyi. Naye gwe kati kuba mungi mu bantu nga bono kati abantu bali 10 ne babanga nga bono gamba nti 900 bamanyi kati 10 bamala 10 kijja kwogera. 10 kijja kwogera, kijja kubeerawo nga siri muntu ayogerwako. Naye lwakuba atugerako bubi nnyo, ayogerako bubi nnyo ng'ate si bwebi. Mwana muto byagamba mbu simanyi ssente z'okusevinga muwuma muwavu ebyo byayita wati kati ali kusuula pya. Naye nze talina kyasobola kunzijjako kubanga sirina sikwata ssente zakuma. Ate mmwe bannamawulire temubuuzanga kuma yesenga baze sikwata ssente zakuma sigabanga basente yakuma. Nga bwoga naliyo naye nga sizenkwata ssente simayina gye bagasereka kati omuntu era nze biro nga babannamawulire mumanyi baba mumanyi lwaki temumanyi kikisobola kukola nekisobola kukola kindiko gakiyinza ebigamba gati oba bannamawulire tebamanyi abamanyi bamanyi. Nze waliwo omuntu wakundi I think Fred Pepper yangamba mamere wenkuleka kutezinga siku yempale yete sumulukupe nzijayo obujja kamera kuba manyi nti tekiri intention kituufu. What does that say you? Kikugamba nti oba alina amanyi omanya ti abambi tategedde teyasubiri
era namusiima nenga byamanyi kati abalaba batebamanyi fine ate ayagala okuzimbirako erinnya sifaayo olina okuzimbira erinnya era kyo kituufu bababakukyena ayagala okuzimbirako erinnya naye ate ogamba togenda wala nnyo bwotyo waliwo bwokoma naye nga sikumanyi simulinaku buzibu simulinaku naye nakagenda emaka emirundi ebiri kati mugeze emaka yali nkomewo nga nkola byabyone edda nedda singa nze nabadde nnumiriddwako nengamba kisinga wange sibwe wekka abannumirirwa banjyo naye abannumirirwa bonna mbeebaza naye tebalumwa kubanga nze omutima ogwange guli munda kusaasira muntu senga omwana oyo namulabyeko nga mulwadde sikulimba nga mulwadde nga tetalina yate blues era nziteekayo nzekola nteekayo ne mugadda ne omujajabe owulire kwandakuni mu mawulire amalala gano nno si malungi gannaku ganakuwaza okitegeera n'omukwano omuwala wuuno ayitibwa Agoleti ate mulowooza teyejje mulamu bw'ensi eno yeewadde obutuwa n'abeera ng'ate afiirawo okitegeera nno mukwano naye nga nsonga kyemuweesezza obutuwa munnange abadde ng'akola ku kyeyo ali Saudi oba abadde Saudi kaakati ng'akola mumanyi ssente z'oku kyeyo okitegeera nno kaakati ng'aweereza boyfriend ssente abadde asuubira miliyoni eziwe era ddala 25 hey ate mulowooza omulenzi teyawasizaamu muntu mulala omulenzi abadde ayitibwa Atumusiime Ronald ye yawasizza omuwala omulala naye nga bakozesa ssente z'ono Kadaama nga bakozesa ssente za Goleti okitegeera nno obukadde 25 yasazeewo kuba nti nate yeewa obutuwa hey naye mukola bubi abalya ssente z'abannammwe mukola bubi temumanyi bye bayitamu olaba omuntu just akulyaza amanya mitwalo 10 oba akulira mitwalo 10 n'owulira nga ng'oyagala kuba oba ng'omukola ki ne kati bambi laba ono miliyoni 25 gy'emyaka emekaawo katukuwa akatambi kano kayiika ng'asitula mwana muwala amuliddeko obusente bonna bonna buweddewo amuvuza amutwale amututte mukyale wa maama we ate enkeera yako kumba agenda kunona mukazi mulala ku kisaawe kyokka ng'agaanidde passport ye obusente bonna abugaanidde mwana muwala yagenzo biga sheeka yabigattagattamu nga bomanyi abantu abamu nga tebalina consolation mu bulamu tebalina bantu bababuulirira mwana muwala okukakkana nga ye omuwala kati yoyo nga yeewadde obutwa okitegeera omwana ne yeewa obutwa ne yeetugumbula n'ava mu bulamu bw'ensi eno okitegeera vidiyo eri gijje tugijjeyo tukole ki tugisevinge okitegeera naye nga Bibi Zanda naawe ojja kufa ate ng'ogenda kufa bubi muvubuka gwe kyova olaba nti oyimbye ennyimba n'olemerera okukuba hiiti maziga g'abantu nze no information njirina era njirinako ne wino kubanga ndi omu ku ba TikTok omuwala gwe yatukkirira ng'asaba buyambi ensonga z'abaagala n'ebiseera ebisinga obungi zitera kwagala kuziyingiramu omwana ono saamuwa matu bambi kubanga yali ayagala ndabisize Bibi Zanda ate kati ebiseera ebyo nga Bibi Zanda alese Leira nga mumanyi Leira nga bijja baagala amawulire n'engamba bwe naayogera ebintu n'ojja kugamba Asia alese propaganda ayagala kubeera nga asaanyawo amawulire gani atuwe screenshots muwe namba bazituwe wano olabe nagambye bajja vaayo baabo waliwo ababimanyi already bajja vaayo nze nkubuulidde bajja viirayo ddala naye ng'okufa kwa mwana muwala mu mbejja kuva ku mwana mulenzi Bibi Zanda oluvannyuma olw'okumubba akasente ke wamu n'okumumalira ebiseera nga mulimbalimba nti amwagala omuntu okutuuka okwesitula okuva ku kyeyo ebyo byagala mbo simanyi yali mulwadde bulabula twala tugende oyo propaganda wa mwana mulenzi oyo Bibi Zanda
Ero yo kisirani nze mba kubeera relative oyo mwana bibizana naye twandi mutemye kulumbe ne tumalirizanga naye tumuziise baida weka mbabulireko mwana bantu mmwe bintu byokubeera ku app ko ne musirikira information ne mutavayo kutugamba information ngebiseera bikyali ne mulaba at the last time ate ne mwagala okujja okutulajjanira nekira mubeera brief nga mujja mu inboxes zaffe naye ffe munnanga olumu tubeera tulowooza nti no mwagala kutookesa okitegera kati bibizana toyinanga byo nena gyosobola kwegaana nti okufa kwa mumbejja tekuvudde kuggwe kubanga mumbejja yeewadde butwa which means stress yamususeeko depression nemusukako nga tetuneeyongerayo kkiriza mbere nga mbuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga naye woleka obakabawo mu comment section tujja kubeera nga ate tukubuuzaako Nagiro Proso ogamba otya Musa Kasule Nsamba Kevin Charis tukutumiddeko waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Nabakomeko Esther Peaceful ogamba otya twagala okutumirako ku Anisha Ime ate era twagala okutumirako ku Linda Achen ate waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Nasolo Harriet kalabala tugenda kubeera nga tubakonako mu maaso awo katweyongereyo ye liri pazo munnange asaana kubeera mukwano gwa full figure bonna bayombi bonna bawankuula entalo ate bonna tebapowa liri pazo akyagenda mu maaso n'okuba nti naate asabula naye lumu mujja kulaba omuntu nga yeetugira ku TikTok okwo mulo nga atandise empola ng'ebitali emotion kumbe bya ddala akabe paka wagenda okwetuga agambe enfudde asigale live paka balijjawo esimu baweriggwako omuliro lwaki obusungu mubuteeka ku TikTok n'olaba olinga omuntu ajja kwetugira ku TikTok bannange mutaase omuntu oyo agenda kwetugira obaddeko mu lugendo lwange olutuuse wano obadde mu ggwe otandika otya okuwa omuntu obunabbi n'okumuwabula nga tobadde mu lugendo ate tokola entondo mukwano gwange mpozi ng'oyagala nkubulire sad story about me mukwano gwange nze asinga okuyimba ennyimba ezivuma n'ezijereegerera nze neewalukaga gwegezaako nja kugirayo solo gita ne besi gita nkuyimbire ate nkukyokoze nkuyimbire obuyimba obukoona wolowooza bwenyimba empudi sibisobola ebyo yenze kyamaani waabyo ddayo owulirize ati yali mugenda ogula emmoroka genda owulirize biva muntu oyo yenze kyamaani w'okuyimba ennyimba ez'amakulu nabivaako buvi nga ndaba benzisa bwavu ng'abantu tebakyabiwulira buli kigambo kyenjogera kinootingi toddanga munze kumpisaamu maaso tokiddanga mundi musajja taata w'abaana fenaffe ensobizo tumanyi nnyingi naye si byonna tubyogera kitegeera naawe toli malayika bingi ebikulemye kitegeera gwe lwaki olaba obunafu bwange n'obutwala nga gwe okumpabula you advise me like who are you Museveni you advise me a mayor artist like me you an artist like me. You are not different, my brother, to me. Buladi wange njogeza moral solid. Kubanga byonna bye mwali munvimba nabikola. Ne bwe nkoma wano buladi wange. Omutima gwange nagujjuza okwagala n'okusanyuka. Mwali muyina kungi ogalule. Bwe nali nkubye genda ogule emmotoka. Kubanga nali nnumwa nnyo ng'abantu bampita wanu wiyiti wanda. Nenjizaako ekyo n'ekikutula ekikoligo. Nga nnumwa nnyo obutalinnya nnyonyi buli lunaku muzirinnya ekyo n'ekikutula ekikoligo. Nga nnumwa nnyo obutakeera ku makya n'engula y'akamotoka ekyo n'ekikutula ekikoligo. Mukwano ojja kuwugula byonna by'olina bikuggweko. Okyanzannyisa ggwe tomumanyi. Kubanga ne bwe kiba kibaba nja kikufuuyira bw'oba kyeweewaanisa. Ne bwe kiba kibaba nja kikunywera this time around. Kubanga nategedde bino ebintu by'abadongo okufaafaagana n'abadongo. Ne bwe kiba kibaba nja kikunywera bw'oba kyobadde weewaanisa. Ne bw'eba mmindi nja genda ngambe nakatwa Sabirina nti maama wange bali kye bava bantiisa. Obadde musabi era ng'osaala. Naye bafuuwamu ku mmindi naawe tandika ogifuuwa. Nja mugamba ate omwana we anaasuulira ani. Ajja kuginywa ey'abakooki ogiwulire. Bwetuntumuka mu bbanga mukasa asooka ayere byonna by'olina mukasa w'ennyanja akuleke ng'oli bwereere
zenkuli abantu abamu mubalabe mubagende empola gwe lwaki weebuuza ensi yonna ejjonkera omuntu omu but I'm here to stay nayiseko mu kibuga abantu bonna nga baŋŋamba lunnabe towummula lunnabe zikiza lunnabe lwana nabo we've been following you teweeyagalangako buli lwobanga asituka abantu bakulwanyisa lunnabe wazza gwaki abantu wabakola ki kubanga bo baagala nsirike bagambe nti bampangula sigenda kusirika lunnabe towummula lunnabe yogera lunnabe tozikiza lunnabe kuma omuliro baguwulire mpaka nga bakulesse no shininga paka last okwagala nnyo Kasuku njagala okwagala nnyo Simon njagala okwagala nnyo Shalom bantu balungi abasinga temumanyi mukwano kyeki mukwano gwo yoyo mukwano gwo chovola bamuleka bannamwe makomera chovola bamuleka bannamwe ne basula enjala kubanga tolina mukwano gwo ne bwaba yagenda e Bulaaya bwakugamba wali enkubi binkutte oli Uganda otereke miliyoni totandika ebyo yali mukwano gwo yadde ali Bulaaya mukwano gwo naye waliwo ewakanye zisindika agenda zivunyise azize mu nsi gy'alimu yeetaase totandika genda ng'omwogerera oyo yagenda e Bulaaya ate asaba ffe kubanga temulina mikwano gyammwe mukwano gwo ye mukwano gwo nze nyimirira ne mukwano gwange mukwano gwo ye mukwano gwo siva mukwano gwange era buli lwolabanga omuntu ng'atagalira mukwano gwe manya oyo temuli magezi tategeera mukwano gwo abeera mukwano gwo kubanga mwe temuwa mikwano kitiibwa mwemazeeko Vini Kayanja alina kyagamba twagala tubeere ng'ate etukuwa akatambi kano owulirize kyagamba woba waakubaako kyoyogera obeere nga okyogera naye nga ayina mukko ku poyinti kale akatambi kano kawe obudde omuntu yenna akugamba nti tugenda mu kalulu kakwekalakaasa njagala okkirize oba ogaane aba akolera nnakyemalira nkaddemu akukunga okugenda mu kye bayita simanyi protest vote njagala okkiriza ogaane akolera nnakyemalira era akuzzaamu maanyi kudda mu kalulu kukakasa gavumenti ya nnakyemalira nti eriwo mu butuufu kati tudde mazima kubanga omuntu bw'oba omuyita dikiteeta nga n'akalulu kaategese tokayinaamu maanyi kukulangirira ng'okimanyi bulungi lwaki okabeeramu kati ate mwabali eyo kamba kakase nti ekikakasa gavumenti nti eriwo mu butuufu bwe kuteekawo akalulu bannayuganda ne bakettanira gwe n'okavaamu ne bakusinga n'olonda leader of opposition e Bulaaya bakakasiza ddala nti eyo gavumenti eriwo mu butuufu terina wadde ekizibu yoyo gwe bayita demokrasi bw'oba okkiriza nti demokrasi mufu kyekikutwala muzannyo gwa demokrasi kati waliwo abasasule okuzza mu bannayuganda amaanyi bayingira akalulu ng'era baakituumye n'erinnya nti tugende mu kye bayita protest vote tebannakukunga kwekalakaasa ku bbeeyi y'abintu tebannakukunga kwekalakaasa ku nfugambi tebakukungangako kwekalakaasa ku ke baasooka okubabba naye bakuzzaamu amaanyi oyingire mu kaki mu kapya nga tebannakunnyonnyola nakunnyonnyola nti kali akakadde gye mwampa obwa pulezidenti bwampita mu ngalo bwe buti bannayuganda njagala mubeere sensible era mutegeere ani alya ne nnakyemalira omanyi nina quotes zenquoting okuva ku mwami omu bamuyita Bobi Wine yagamba you can fool people sometime but you can't fool people all the time osobola okulimba bannayuganda n'okukuta ne nnakyemalira n'oyingira akalulu omulundi ogusooka bwe bakakubba n'obitwala mu kooti n'obijjayo n'obiza mu kooti y'abantu akalulu ke kamu ne kadda n'ogamba era ngenda kukaddamu ku luno tutugende twekalakaasize mu kulonda bannayuganda mwegeke amaaso era mulowooze gega amazima g'osobola okukiwakanya naye obwongo bwo buwa omulimu wa ku bwongo bwo omulimu nakyemalira ategeka atya akalulu
ne bakakubba omulundi ogusooka n'ogamba gwe pulezidenti n'addamu n'ategeka n'okayingira bw'oba tokolagana naye kyekyakyuse tetambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section twagala kubeera nga ate tukusibula naye wekumire kweno yokka tujja kubeera nga ate tukuwaga tunaaba tufunye kyolina okukola kimu mukwano gwange omulungi ku subscribinga ate era nonyiga akade ka notification kakuyamba ki kuba nti nowe wabaawo video eteereddwayo bamawulire agateereddwayo ogafunira ddala bulungi naye walayikinze munnange video eno sooka okikole ate oleka ono bubaka bwawo mu comment section. Oneko ku bantu bano Wamanga tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Nabosa Belden, Irene, Sarah Ranga, Namuwonge Justin, tuyina ate ayitibwa Doris Ishimwe, tuyina Nantume Rose Farida, nawe tukutumiddeko Nabasa tukutumiddeko Jovia Nabasa tukutumiddeko Tina Cheyune, waliwo ayitibwa Sharom Kisache, ate nga tutumiddeko ne mukwano gwaffe ayitibwa Mbatide Harriet. Wete tambudde bulungi wera